Mukama waffe yeebazibwe omwana omuto. Okikola nno bulungi mwana wange okubeera ng'ogoberera amasomo gano nga bwe gagenda. Oyinza okuba ng'otandise leero nga tewamanya byasooka kubaawo, naye egyo ebiri ku YouTube osobola okugamba omukulu oba maama oyo n'abikugirayo. Kale katusabe. Kitaffe omwagala, tukwebazizza nnyo nnyo nnyini ddala olw'okutuleeta wano ffe abaana bato n'otuwa naffe omwaganya n'otuwa ekibanja ku YouTube okubeera nga naffe tuwulira ebigambo bino ebikwatako ate nga naffe bitukwatako. Weebale nnyo, luŋŋamya omukyalo ono omusomesa Catherine Mitala, tuyige ebigambo ebirungi eby'amazima mu Kristo Yesu. Amiina. Mwana omuto, ku mulundi guli twalaba nga omuntu yamaze okutondebwa, aweereddwa obuyinza, bakwatagana bulungi ne Katonda, n'amutuma n'okumutuma. Omulimu ogusinga gukyasinze okuba omunene ku nsi. Ffe tuweereza Katonda era emirimu tugikola, ne bannaye Adamu yakola omulimu munene nnyo nnyo nnyini ddala. Naye katweyongere okusoma awo, tujja kutandikirako ku nnyiriri ezimu ze twasomako luli tulyoke tumaleko. Nti omuntu, olunyiriri olwabiri mu ssuula ey'okubiri, nti omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ebibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko. Naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira, Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi, ne yeebaka n'amuggyamu olubirizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubirizi lwe yaggya mu muntu okuba omukazi, n'amuleeta eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, ye nnyama evudde mu nnyama yange. Naye anaayitibwanga mukazi kubanga aggiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina, ne yeegatta ne mukazi we, n'abo banaabanga omubiri gumu. Bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Mwana omuto, tubirabya? Baamuwa Adamu, Mukama yamuwa obuyinza, yamuwa omulimu okutuuma ebitonde byonna byonna. Tetumanyi banga kiri yabituumira, naye yatuuma bambi, yatuuma kubanga buli kimu yakituuma erinnya lyakyo erituyamba okwawula ebintu. Newankubadde byonna bisolo naye nga tetubiyita linnya limu. Kaakati nno mu kumala okutuuma okwo, bambi teyalaba kimusaanira. Nze nina endowooza nti bwe yatuuma ensolo waaliwo enkazi n'ensajja bambi nga byezaalira, empologoma nga zizaala, embuzi nga zizaala, enkoko nga nti babiragira nti mugende mwale, byo nga byala. Naye ye bambi nga tannalabaawo omubeezi amusaanira, Bayibuli bw'etugambye mu Lwabiri. N'abeera awo, era kyemmanyi yali musajja nga muwubaavu, kubanga alaba ente eguluka ne famire yaayo. Enjovu nazo ziguluka, ziri eri zibuuka ne famire zaazo kubanga zirina abakyala baazaala. Na buli kintu kyonna, n'ebyewalula n'ebinyonyi nga bizaala, naye ye nga tannalaba, ng'aweereza Katonda naye nga tannalaba mubeezi amusaanira. Naye no munnange olw'okuba Katonda era yayagala omuntu, era munnange era yakomawo n'amulambula n'agamba naye omuntu ono si musanyufu. Mbu Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi, ne yeebaka, n'amuggyamu olubirizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Katonda olw'okwagala kwe eri omuntu omuweereza ono eyasooka Adamu, bwe yalaba ng'awuubadde, n'amuleetera otulo tungi. Adamu ne yeebaka ng'omukube wa Kalifuumu, n'amulongoosa, n'amuggyamu olubirizi lumu lwokka. Lwaki lumu? Tujja kiraba eyo mu maaso. N'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo.
bwe yamala okumuggyamu olubiriizi olwo n'azzaawo ennyama n'amutunga. Mu lubiriizi olwo lwe yajja mu Adamu, Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwe mu muntu okuba omukazi. Katonda olubiriizi lwe yajja mu muntu oba mu Adamu yamala nalwo n'alubumba, naye ng'alubumbisa nnyama. Twalaba omulundi guli nga Adamu baamubumba mu ttaka. Enkuba bwe yatonnya ettaka ne libeera nga ligonda, Katonda n'aligoya n'abumbamu omuntu. Naye ate bwe yali akola mukazi we, ye teyamubumba mu ttaka, yamuggya mu muntu. Ekitegeeza Adamu yabeeranga awo naye nga Katonda amulabamu omuntu, era omuntu oyo n'amuggyamu n'amukola. Yamukola, teyamutonda, naye n'amukola ng'amuggya mu lubiriizi n'ennyama gye yajja ku musajja. Nti Katonda n'azimba olubiriizi lwe yajja mu muntu okuba omukazi, n'amuleetera eri omukazi. Omuntu n'ayogera nti, ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange. Omuntu yalabirawo nti eryo eggumba livudde mu ye, newankubadde ye yali yeebase, naye bwe yatunula ku mukazi yamanya nti lino eggumba livudde mu nze. Yamanya n'agamba eggumba livudde mu ggumba lyange, y'ennyama evudde mu nnyama yange ng'avudde mu ye. Njagala okulaga nti Katonda yatonda omuntu, naye yamutonderamu abantu. Mu muntu Adamu Katonda yamutonderamu abantu, era n'omuntu gwe yasooka okumuggyamu yali mukazi we. Njagala okwebuuza nti lwaki teyasooka muggyamu baana? Kubanga Adamu yali tasobola kwezaalamu. N'amukolera omukazi ono ajje, kubanga eri mu lubereberye twalaba nti yateesa n'agamba tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bajjuze ensi. Kaakati abajjula ensi bonna Katonda yabateeka mu Adamu omuntu omu. Njagala kino nkiddemu tukitegeere, kubanga eyo gye tugenda kijja tuyamba nnyo. Katonda abantu be yawa Adamu okujjuza ensi baali mu ye. Mujjukire nti twagamba nti yalagira amazzi ag'ennyanja nti muzaale. Ebyo amazzi bye gaazaala byali mu nnyanja muyo, yali yabitondera mu nnyanja. Kati ng'ennyanja erina kuzaala ebyo ebigirimu. Kati n'omuntu bw'atyo bwe yamukola, n'amugamba n'amuleetera otulo, n'amuggyamu omuntu omu. Lwaki teyamuggyamu ne famire ennamba? Yamuggyamu omuntu omu, Adamu gwe yayita nti mukazi. Ye Katonda yamuyita mubeezi, yagamba n'amukolera omubeezi amusaanira. Naye Adamu bw'amala okulaba omukazi oyo gwe baamukolera, oba omubeezi Katonda gwe yamukolera, n'agamba ono nno ly'eggumba erivudde mu ggumba lyange, y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi, kubanga aggiddwa mu nze. Kitegeeza yali mumuli. Nga bw'onoobeera ne bokisi yo ng'erimu obutunda, erimu emicungwa, erimu ennaanansi, erimu emiyembe, erimu jjambula, erimu ebitaffeeri, byonna nga gwe wabitadde awo. Naye ne Katonda ffenna abantu yatutondera mu muntu omu n'atuteeka omwo. Era kyovudde olaba bwe yayagala omusajja ono alekerawo okuwuubaala abeere n'omukazi, teyagenda walala wonna, yamuggya muli munda mu ye. Manyi mwana omuto bino biringa ebigumu, naye nsaba bitegerekeke gy'oli. Ffenna abantu twava mu Adamu.
okutandikira ku mukyala we. Omukyala Katonda gwe yawa Adamu yamujjamu ye, teyamujja walala. Era katweyongere okulaba, tujja kulaba bingi. Omuntu amaze okwogera, omusajja asanyuse, afunye omuntu amufaanana. Olwabirimu ennya, omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne banaabeeranga omubiri gumu. Kakati kino ekigambo Katonda ye yakyogera nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabeeranga omubiri gumu. Kaakati Adamu bwe yafuna Kaawa baali omubiri gumu, kubanga guno gwava muli. Baatoola mu gwa Adamu ne bamukolera guli nga bali omuntu omu. Era ne leero bwe kiteekeddwa okuba nti omusajja bwe abeera ne mukyala we babeera omubiri gumu, ne baleka biri byonna ebyabakitaabwe byonna, ne babeera ne bakola amaka. Era Bayibuli etugamba wano nti bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Abantu bano abaasooka okubeerawo ababiri, naye ng'omu yasooka ku munne, Adamu ne Kaawa, baabeeranga bwereere, baaweerezanga, bagendanga ne baweereza naye nga tebambadde. Kansookere ku Adamu, yatuuma ebintu bino byonna naye ng'atambula ali bwereere, ng'ali bwereere naye nga talina nsonyi. N'omukyala bwe yajja naye bw'atyo n'amwegattako, nga bali abantu abatambulira mu lusuku obwereere babiri. Ono bw'ayita eno n'ono n'ayita, naye nga tewali akwatiddwa munne ensonyi oba eyeekanze, kubanga bonna baali tebambala. Katonda yali abambazza ekitiibwa kye nga kibamala, nga beeyagalira awo. Naye tujja kulaba ebintu byakyuka bitya, era ani yabireetera okukyuka. Mwana omuto, njagala nnyo weesunga epaati eyo. Ebintu byamala munange ne bikyuka, era ne leero bikyakyuka. Tulaba nga Kaawa yasanyukira nnyo omukyala we, Mukama gwe yamuwa ng'omubeezi. Naye olwaleero abantu ebintu bikyuse, ne mu maka eyo ewammwe gy'owulira kano biyinza okuba byakyuka. Taata nga takyalina mubiri gumu ne maama, naye nga yeegasse ne bamaama abalala bangi. Ekyo Mukama ky'atayagala. Oyinza okuba ng'okyewuunya, kuba tulina obyogerako baana bato, kuba mubirabye. Taata yawukanye ne maama, kojjaawo yayawukana ne gwe, ne bakwegamba ne yeegatta n'abakazi abalala bangi, naye nga entandikwa Katonda yatonda omukyala omu. Kyokka ng'ate yali asobola okutondera ddala abakazi 10 babeere nga basanyusa omusajja ono, naye yamutondera omukyala omu. Njagala obeere ng'ova obuto nga weewera nti nze ndikuwasa omukazi omu, nange omuwala ndibeera n'omusajja omu, kubanga ekyo Katonda kye yayagala. Kati nno tujja kubeera nga tutandikirawo omulundi omulala, naye nze mmanyi kati tumaze okuvumbula ebintu bingi. Omaze okuvumbula ebintu bingi by'obadde tomanyi, ate nno okyavumbula. Komawo omulundi omulala onneegatteko, tweyongere okuyiga.